أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bassebo ne banyabo abali wano mwenna. My Lord Justice David Batema, Honorable Minister Aruna Kasoro, Honorable Najuma Sara, woman member of Parliament Nakaseke, Honorable Namuga Goreti, MP Maogola, the Honorable Karwanga David, MP Busuju Mitiana, the Honorable Aza Tom Aleru, MP West Moyo, West Nile, the Honorable Nyongere Enoch, MP Nakasuke North, the Honorable Kefa Chwanuka, MP Chiboga, the Honorable Bakabulindi, the workers' representative, Al-Hajj Asman Basalirwa, President General, Justice Forum Party, and Honorable Member of Parliament of Bujiri Municipality, the Honorable Muhammad Nsegumire, the Honorable Rose, the Honorable Nachimuli, woman member of Parliament Karangara, the Honorable Kasolo, member of Parliament from Kibuku. Is it Kibuku or Ik? Major Herbert Ndiwalana, Omukungu Katende, sorry, Honorable Robert Kasoro, MP Budaka, Honorable Katenya Isaac, Member of Parliament, representing Bulambuli. All distinguished mourners, ladies and gentlemen. My name once again is Muhammad Nsereka Sebuliba. I'm your humble servant in the Parliament of Uganda, representing this constituency where we are. Today is a very sad day for me, yet I don't want to speak a lot. But this message from Honorable Olwobubaka will speak for itself. He told me that I knew how to create stories for him, and he came for subtitles. Haji Power or hating Ibwangwa. Kati ngenda muganti baganti the dead can talk. Nsaba muwulirizeko katono. Bamenya nnyo omutima tena kulama nnyo okwagala. Nze nsaba nkubuulire mu Uganda muno tewaliwo muntu asinga kwagala. Nkimanyi. Ekyo tokimanyi? Nkimanyi. Nze ntunuulira Nsereka oyo n'enkaaba. Ng'ekinkanya nno okimanyi. Lwaki Nsereka anjagadde nnyo bw'ekyo ng'abantu be nakolera ebirungi byonna tebanjagadde? Lwaki baagala nfe? Naye Katonda mugumu nnyo mulungi. God is great, ate akyatwagala ayagala tubeerewo. Omanyiize kati kankubuulirize bonna kintu ky'essagamba bwe nali ettake. Nali mu ICU y'ettake. Abantu ne bakutuka awo 20 nga ndaba naye nga nze wendi. Nengamba naye Mukama Katonda ngonjagadde nyoze nakuwaaki okunjagala munsi. Bafulumya omukwano. Omukwano bafulumya. Olwo mwana wange Julius
abakuba balindeko tubegayiridde mulindeko Katulu wange kuma Musasire kantekeko ya play mode nzijeko abakuba. I want to complete his story. Fanyo musikiro watia Nena ina kavayo mweti na vama isiyo nebandika Katulu mafudde Wala mkuluka wa mwawe yali abusudde yeyambika Devu moyo Nakabwe atatekeera Uganda yakulema otamwanyi otya lwaki ombika toli Buganda wange toli wa Luganda wange toli wa gundi wa ombika otya ate naambika ate nawo kondishoni imala kumbika natandika okusolooza ssente banange musondere katono bw'amasente muzigire wano nze nali seetaaga busente bw'abaana ba Nuupu nsiri kuwaali Kasobola kunyima emitwalo esatu n'ekitundu egya ddoola. Mutamumanyi lwaki twagala abantu? Twagala abantu kubanga abantu batubeereddeko. Kyali wange nkubuulira mwejagala ebintu bino n'amazina agaba gankwata abantu batubeereddewo abantu batwagadde waliwo abantu abatwagadde mu nsi netuna kye tugenda kubawa kati wali kye tugenda kubawa bakibagala Katonda muggulu n'abantu abagikwagala ero zigenza kwebaka nkutadde mbatadde banna Julius Kantwe tanyola lebugambye ebigambo ziwambyewo mbatadde kale musula bulungi ddala era kata agenze kwebaka ebyo byali ebigambo byesse lyongeddemu kyange CGM the dead can talk. Katono Katonda yali yamuwalaavu waliwo yanyumiza ku mboozi endala kyetulwaki nabaga nti yaŋŋamba bino ebintu njagala obiteekeko lumu bwe mba siriiwo obiwa abantu ekyo nakikubuuza nakati abantu bano banakujjukira ate otandisema kisalibuleyalaba tebazijjukidde olwo benja okusitula abantu bamanyi my good heart ate nze seerabira mukwano gwange naye oba okola otya seerabira naye njagala nkutegeeza endugwa nga maze okusiika omwana ndugwa yangamba tandaba kulebayo omuntu ali confused nga Katonda wange ne mubuuza lwaki mukama wange kati nooleeta omulambo mu ofiisi yange n'ogenda ngo ate nakutambuza wantu bwobokka natambuza n'awalala oluseke ngakuba oluseke ngenda eziike transport wali wamufunye edda naye ng'okyali ku nsonga y'oluseke bayidawo oluseke awo nali sinakutandika kuyiga kumubba nnyo kati ono munyumize
ngagende Omugenzi kasiwukira namusanga mulanchi time nga nina byenjagala omugamba kasiwukira asalireko ku albamu gye nali njagala okufulumya waliwo albamu bagiyita ya Betty Mpologoma ndowooza ne Martin Yangume kiri mu ddungu nali maze okuwandika ennyimba ezo kati njagala ennyimba ezo zifulume bazikwate nengende wakasiwukira anyambe anyambe ape studio yowe basasulayo sente ntonotono naye kasiwukira yannumya enjala jjukira amaze okutambula tambudde wonna ebisulanki tayimu kasiwukira yajanga olwo mukyasiba biri ebikalu bye musibira mu lubuto loketo atwambala loketo bamuyita loketo oyo gwe twasibanga gwe twayambalanga empale omusajja omuwa ekitiibwa empale erina okunywera n'omwoyo erina okunywera mu mwoyo ate nowasinza okukolayo kapolopoto nga kwegamba nokwate ekisibu ekinene n'osiba n'osiba noyambala akasaati gafika kaslim fit oba nga tekaliyo noyambala bibagi legeza kubanga otwalinawo omuzenyi wa breakedown nawe bayitanga bugalu shabadu ne bugalu electric bugalu nga gwe tukopa era nze kankubuulire gwesereko naawe lusi bantonaja bakuta kulusina okusina breakedance mu Uganda osina breakedance olukato oyingire ew'omugagga ali ku mmere alya enjalidumu okufa obufiibi akutte yakwata obanga amakayita bakyako geneteeka mu kifuba manye abagabira agabanyo enapukini agetaddeko bannange kasiwukira yannumya enjala nakosa yakwata ettooke yandiddena bulungi n'alikoza mu kiŋeebwa n'alikoza mu kiŋeebwa n'alikoza mu kawo n'asembayo ng'alikozesa okofu tukire okulebeeta ku mukubi n'agamba katulabiribisi eyo koza mukama wange ebiri n'akwata ettooke omusajja yatinumyena n'akwata ettooke n'alikoza mu butiko n'amaliriza ng'alikozesa ku nyama enegenkoko enyama yenkoko mugimanyi kyakati kukoda yasembayo kasiwukira yakola akantu akasembayo nakasa yakwata ekifi kyenkoko nga kinene nnyo 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 ekifi kyenkoko kana akabululyenga ogaseko byonna n'akakwata n'agaaba kano n'akasobola nakola mugamba kampe taata omusajja n'alimere n'agimalawo batule bali bayinalo baketi ziweze ne 10 zibadde wano baleetedde ebyokulya esiimu atubiribisi eyo olwobubaka bwe baleeta bapanze waggulukaku kukanaako bwali obubaka njulukira bulungi bwali obubaka oli 10 kasibuke yali alya. Thank you very much. Oye katonsa muwe ku bugalo kuba yayogedde ebyo si byange ebyo byali bigambo bya kato. Lord God Father the Almighty, we thank you for the great life of the Honorable Kato Olwobubaka, a man of courage, a man of openness, a transparent guy. Today as we gather here and remember the remarkable achievements of the late Kato Olwobubaka during his tenure as a member of parliament, as an actor, and as a father. God, we know that you
extended down your hand to touch the soul of this humble man. I know Kato must be smiling now as he looks towards me. You always held my hand, you always confided in me, you always trusted me, and you always stood by me. Even when I tried to persuade him during times of hardness, during times of hardship, he would say, "You'll call the last shot." His courage was evident in his unwavering dedication to champion the rights of the marginalized. He fearlessly tackled issues that many would shy away from, speaking out against injustices and advocating for positive change. His strong voice and commitment to justice earned him respect amongst his peers and the people indeed he represented, be it in culture and theatre, be it in his constituency, be it in his family, be it in his clan, and be it in our social gatherings. Kato was the man who would stand towards you, look straight in your eye, and tell you it's A and not B, whether you liked it or not. Simplicity was another hallmark of Kato Olwobubaka's approach to the public. He believed in cutting through the complexities and ensuring that the essence of the issues at hand were understood by all. He made it simple for everyone to understand. Kato yayanguya buli kigambo, n'akigonza buli emu gy'ali, n'akitambuza buli omu mu ngeri gy'asobola okukikwata. Oluyimba lwe nga bwe luli yali aluzirira mu Nakaba, ekisomo kye bayita omuntu tokyesiga. Ebyamagulu bikuume wano ng'ekisambu kyo bw'oba ozannya matatu. Tokiraga buli muntu, kubanga w'onaakigirayo gw'onaamanya. Above all, Kato Olwobubaka was an intelligent man, a man of great understanding, and a content creator. What he did know, he labored to ask. Therefore, he appreciated those that knew. Kyava nabbi yabuuza nti benkanankana abamanyi n'abatamanyi tebenkanankana. N'agamba nti atahabuluna nansabe biru watansawuna anfusakum wa antum tatiluna alkitabu afala taakilun. Mugamba bannammwe okukola ebirungi ng'ate mmwe temubikola, ng'ate mubisoma mu bitabo ebyo ebitukuvu. Mungu abuuza temutegeera. Kasuka ejjinja eri Kato nga byokola byebyo Katonda byabadde agamba. During his life as a legislator, Kato Olwobubaka was willing to learn and willing to harness the good for the underprivileged. Lumu Kato yangamba nze kambonebone ab'Olubaka balye, osanga balimanya bwe ndiba ngenze. Nange atofaayo babanvuma banvume kati nti siteesa, naye buli muloozi lwakutuukako aba ayagala ttooke. Nze kambe n'ettooke buli antuukako nga mutemera. Ekigambo ekyo ndowooza mukijjukira. Ng'akosanya ekigambo ng'akola ki? Nga mutemera. Kato Olwobubaka's passion for arts was evident in his initiative to promote, support, and create new content. Kato baafiiridde abadde ali mu kukola firimu bajjajji balaga wano e Turkey. Kakati abagenda ogiraba mugenda kulaba script ne characters nga mwali n'abatuuki. Bwe yali ekkonya yaŋŋamba sirabanga ati alinga wano. Unfortunately nze saagenda Turkey kumulaba, byali tuli wano mu Harambe nga bwe mubimanyi nga tunoonya buyambi. Mbeebaza nnyo abali wano mwenna
Bulyomu kye yawaayo eri Kato okuviira ddala nga mulwadde wa mutima ku sajjale yasooka paka kati. Right Honorable Speaker, Speaker Emeritus Rebecca Kadaga, Right Honorable Among, Government ya Uganda, nze nabaga nti nga Qur'an bwegamba nti faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Ne bwe kaba kalungi katono katya nja kwogerako, n'akabi katya akatono nja kabajjukiza. Kulul haqq walau kana murra, twogera amazima ne bwe gabanga gakaba. Honorable Kato, President Yoweri Kaguta Museveni yaweereza ssente ez'okumujjanjaba ng'ali ku Medipal ne bwe yali ng'aleta. Abaganda bagamba nti teweevumanga muntu nga tonakola ki oba sajjabbi mwe nga bwe mulinza okuba nga mulyogerako teribulako kalungi. Kato yagamba nange nawo omusolo nga bw'abadde ayogera bantaase nange ndye ku musolo gwange. Mbebaza nti mwawulira omulanga gwe era mwamuwa ssente. Part of the bill was cleared by Parliament, the other part of the bill was cleared by State House, and this is a fact. Tuba babi nnyo bwe tuba abeerabize, kuba bwe tuba mbizibu tetuyinaako gwe tutagamba. Buli nduulu gy'okubira omuntu buli kyaleeta aba akuyambye. Kati njagala njogere nga Kato bwe yandiyogedde kuba simukuusa wa mazima. Kato Lwama yasooka n'atabukira Jenosali Musale, vidiyo gye ziri. Namugaa tosunangako yadde ku nnanga yadde kuba jjita. Naye ssebo mutuddeyo mutemaatema ekinyama nga nze siriiwo. Vidiyo wenne mugaa Kato bannanga ati kino naani haji omusajja leka mukala kati nawe kye batuulidde kinene basuuleko kye basuula tutambule. Ne mugaa waayi mwemumanye ebintu byammwe era balwawo nga bagugulana. Najja naŋŋamba yankubidde essimu ne mugaa mpaayo nange kyompa. Era nsaba okubakakasa nti ne mu kuziika kuno Jenosali Musale nga muntu ng'ogerako mwami Kale Bwakanda awanwago jeno yatuweereza ssente ezasoose ne tuzikozesa. N'awulira nti wakyaliyo omulanga ewamu omugatte aweereza miliyoni 50. Ate bino nzaabyogera ate nga mazima. Wangamba twebaze buli muntu. Sebo weebale nnyo, weebalire ddala Jenosali Musale, weebale nnyo. Nsaba mwongere olugalo. We should not agree on everything in order to work together. Tetuteekwa kukkaanya ku buli kimu okukolagana. Mbawaayo sitole era mukitegeere lwaki abantu tebajja kutegeeragana. Kanjogerere wano Kato. Lumu malayika y'okufa eva waggulu mu ggulu ejja wansi esinkana omusajja bamuyita Ibulayimu. Bwe musinkana bweti emuga Ibulayimu nterekeraako ku kitabo kyange ekyo, please keep my book. Ibulayimu teyali mubi ng'akwata kitabo nga yeewungulamu. Bwe yeewungulamu nga Ibulayimu alingiza mu kitabo bw'ati ng'alabako lisiti y'ebagenda okutwala, lisiti bengenda okukima okuttaka. Ibulayimu ali waggulu. Ibulayimu ng'akwata peegi yeekuutizaamu nga yeeteeka wansi ku nnamba 6. Muwulira nga yeeteeka mu nnamba ki? Bwe yeeteeka mu nnamba 6 nga malayika tulumawuti ekomawo ng'emugaasiraba nga musajja w'amazima nga ggwe muteresezza obubaka bwange n'obukuumanga bwe buli. Kankubulire bwe bwaddemu. Mbadde natumiddwa okutwala ng'oli nnamba 1
naye olw'obwesigwa bw'olina ntuusizza ngenda kuteeka mu nnamba 6 ogenda okukakkana nga Ibulayimu yeekyusizzayo kennyini neyejja mu nnamba emu neyeteeka mu nnamba ki. Olaba okubanga teyakuuma bwesigwa bwe kyaleeta ye kennyini okwetunda nemugamba ate sikyusaamu mu kyenjogedde kati gwe ogenda. Twali twakava okuziika Isima Olaxes Kato n'ankubira naŋŋamba natidde. Kato nno nga tatya naŋŋambadde ku TV nga nkulaba ng'oyogera n'enkaaba. Naye otuuse bulungi mukama wange ne mugaa ntuuse bulungi. Naŋŋamba natidde ntandise okutya ndabira ddala okufa kujja. Ne mugaa Kato va mu by'okusaaga ate kufaaki. Naŋŋamba kujja nkulengera. Nangamba naye wajja ekyatisizza omwana oyo ne mugaa tokkiririzamu. Nanga kasita wanjigiriza inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naga Mungu yagera. Kumbe Kato tamanyi nti naye ali mu 40 ezisembayo ennaku emeka. Isima yafanga 6, Kato yafudde nga 7. Edduwa ya 40 ya Isima etuuka ndowooza ku Lwakubiri. Kakati ichuli yali Eliya yaniriza Kato amugamba fadha yingira mukama wange kakati ekiseera kikyo. Bakadde bange nyina ensonga ey'okubiri gye njagala okubabuuliramuko. Kato yali mukkiriza, nze bwe bujulizi bwe muwaako era buno omuwulidde ng'ayogera agambye nti Katonda yali akola ki? Tabaawula ayawula. Sijja kwogera ku bintu by'abalala naye nsaba okwebaza Pasita Aloysius Bugingo. Weebale nnyo, wazze n'obaawo n'oyimirirawo ate n'otuwa n'ejjamba lya miliyoni 5. Pasita Bugembe, Pasita Kaddu, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sheikh Gugwa ne bamashayiki bonna abalala abateereddeko Katonda edduwa, kuba Kato abadde tagwa dduwa. Naye kambabuulireyo kimu, nga buli bwe tuba tusoma edduwa y'abafu ewaka, Katajja n'agamba munteereko jjajja wange Ssebwalunnyo yali mujungute. Mwamuwulidde nga bamusomako. N'agamba tuva mu Ssebwalunnyo mujungute muteekeeko erinnya lye mu kitabo era mwekiri. Tetujja kuwaffe kusabira Kato yalimanya bw'alisinkana Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumulamula. Era nazeeyo n'embuuza bano abajajinga abantu nti jjajjaawo ow'omusanvu ow'olukumi-7 ng'Obusiraamu n'eddiini zino endala tezinnajja, Allah agenda kumulamula atya? Kakati bino byatusangawo, meaning abantu baffe baali bakkiriza, naye era oli najja nga bwe yatugamba nti bw'oyogera Oluganda oba tutegeera bulungi, bw'oyogera Oluzungu gwe oba omubugumyemu. Naye nga ddala bw'okiteeka muntu we Abaganda baali tebategere, be yasanga ne palamenti eyaabu, be yasanga n'olukiiko n'omukubiriza waalwo n'omuwanika n'ow'ebyenjigiriza n'ow'ebyobulamu n'ebirala. Meaning tutuuse ekiseera ng'omuddugavu ali brainwash ng'alina ku dehumanizing culture ye aglorifying ekyomulala, atunulire ekyabali nti kyekyenjawulo. Edda nga tuwuliriza nnyimba z'Abazungu zokka, naye kati Kenzo bw'asituka tuyimba, Kato bw'asituka n'ayimba, Shiba bw'ayimba ne tusanyuka, Bobi Wine bw'ayimba ne tusanyuka, Skinny Man bw'ayimba ne tusanyuka, Palaso bw'ayimba ne tusanyuka, Mariam Ndagire ne tusanyuka, bayimba mu Luzungu. Emizannyo, performing art, yagamba we must revive the future of performing art. Kato lwe yasembayo okundaba, lwe nasembayo okumuwa eddakiika entono, mbadde
mbadde nkulaba taata bulijjo buli ku makya era kato nga mpita taata nga nze muyita mutabani. Lwaki abanzirako balongo nakato ne babiri nga muganze kigongoze yakusookawo. Kato teyampitako Muhammad Nsereka nga bwajja ankwata omukono eno wansi naga taata assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh n'omuddamu ti walaikum salam n'omugakuugwa kiki muganda wange n'akunnyonnyola. Katonga wabaayo amuwadde ekintu wallahi ajja n'akugamba mbadde woono n'antemera naye bwantemedde bonna mugabyengabye nze ku mugabo gwo gwe napatana ne mugabo abeera wano. So Hajja Kiravu wanyumiza nti Kato teyalina abaganda be yaŋŋamba nga gagwa muganda wange omulenzi buli bwekutunuulira ndaba waswa ne mugabo gwana Kato tonjagala nnyo ate ngo nga nfaanana ng'omugenzi nanankwagala nnyo onfaananiramu omugenzi ne mugabo kati ebyo byonna mbikkiriza naye buli bwonfaananya omugenzi nkakasiza ddala nti nange ndi mu lugendo naye laarayiba fii Allah yagaye nti tabaraka alladhi biyadihi lmulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi halaka almauta eyatonda okufa si tteeka kya butonde. Every living soul eri wano 50 years to 80 years from now kubana abali wano 80 years 90 years fenna tujja kubanga Kato mukikakasa mwenna. Kakati bwemuba nti muli bakkiriza tukkirize nti Kato si musobya agenze bugenzi maaso ero eringa layini ya bufe ya mmere buli Kato bwasembera layini ebyefunda nga ffe tukolaki ffe tudda ku foreign twazikanga bakadde baffe kakati abalala be balina okutuziika buli bwozaala manya balina okuziika. Abantu bajja kwewuunya lwaki tukaaba. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabaga temukaaba kuba biwoowe nnyo naye omwana we Ibulayimu bwe yafa bagenda okulaba nga nabbi naye kimususseeko amaziga gakulukuta. Sahaba kyava amubuuza ya Rasulallah naawe okaaba n'amugamba omutima bwe gulumwa amaziga gakolaki wabula sikayanya Katonda mu kye yaleese. Kato siina kubuusabuusa Allah ekyo kye yakugerera gy'emyaka gyo era siinaamu kuwakanya nti eyo yali ensinkano yaffe we yalina okukoma. Tujja kulukusa amaziga olw'obulumi bwe tukuyinako. Nze tunuulira vidiyo za Kato mwenna mwagirabye yagambye ekigaggawaza abantu bintu bisatu. Ekisooka production Kato yakikola yakola factory ekyuma kya kasooli. Mumulowooza Kato is an ordinary man. Service delivery Kato n'akola TV ne band n'agaana obubbi obusaamulabako ng'abukola n'agaana ekyo tekiwandiikibwako. Naye mmwe mwenna mukimanyi nti our people were enslaved. Over 10 million Africans were taken into slavery okuzimba ensi ziri. They robbed our people, they robbed our gold and they became rich. Nze si glorifying muzungu tewaliwo wanti wonna fetuwabanja bagende Namibia ne batta abantu miliyoni emu, the first genocide in the world. Namaherero rebellion, the Germans killed and cleansed our natives nga banoonya oil. So bw'ogamba Katonda aglorifying ekiri nze basikanya naawe. Eri ttiimu gye twategese nayo Haji Abe, Mariam, John Segawa, mwenna Namwanje, Haruna jangu wano. Enkofiira nawe tugijja ku mutwe. Jangu wano sembere wano. Temulina kwekweka. This is your time. The world must know what you did. Edirisa Kenzo, Kura Federation jangu, you were there. Mwami ndi walana. Baati sibonna omulimu gwe mwakoze gwa ttendo. Meja Asiimwe, abantu bonna
mbadde nzireyo nga nkuba amasimu. Right Honorable Speaker, webale. MPs mwenna mwebale. Nsaba mukkirize abaka Parliament bajje wako wano, nze abasaba ku maiti ya Kato wano muyimirireko ko wano abantu babalaba abaliwo. Honorable Kalwanga, Honorable Minister, sandi basitudde. Wesobola kusitula ye My Lord Justice Batema naye naye bwasiima asobola okujja kubanza ame servant of court. With your leave, my Lord, anti nyina okwetereza, I humbly request that you step forward. Katale sina abalamuzi oyo Katonga mugazi mwabanyoma Kato n'aleeta Asumaani basaalirwa President wa Jema nga tasandika. Bannaye munzikirize, let's not get tired. Kato only has a few days here. Nga bwe twatandika tobeeraawo n'okuwa. Kisangika ababaka bano bonna okuba naawe obaweeko okugala ez'omwanguka. Comrade John Sekawa agaye nti temutwala ssente za gavumenti mbeegayiridde ansonyiwe temuzirekayo kuba nammwe muwa omusolo. Ssente za gavumenti zammwe. What is government? It is you, the taxpayers. Bwezinajja ne conditions zo tuzimenye naye tubeewo. Honorable Milton Muma webale. But if bagambye nti batuwadde theatre tetukigaana, let's take it. Kuba neeno gye tulimu is a contribution of government. It was built in 1959 as a present of the people in performing arts and culture. I think this theatre is 64 years old. Kantu katono nnyo kati mukigaziyiza. Manyi musungu maybe John ayinza okuba agambye ettaka lyammwe temulituwa. John lino ettaka ly'abajjajjaabo lye baba batuwadde si lyabwe. Bo bano ba trustees, they hold it in trust. Tulijeyo tulitwale tuzimbeko theatre. Mutwale omugabo gwammwe. Mutwale omugabo gwammwe. Ffe temulina otugamba tuziteeke mu bajeti mwe mwetegeke nga teziriiko nti gamba nti ono wa kibiina kino tajja mu theatre oba wa ddiini ye. Where we are non-partisan. Basebo ne banyabo mu kaseera kano the Right Honorable Prime Minister of the Republic of Uganda will be arriving. Bw'anaaba atuuka, we shall follow protocol. Ffenna tuyimirire ng'engalo tuzitadde wamu twanirize Right Honorable Nabbanja era ajja kutuukira wali mu ntebe ye ffe nga tuli eno. This picture, this scene nga bwe mugiraba speaks volumes. Era mugenda kutugumiikiriza basebo ne banyabo. Buli ali wano alina attachment Kato. Nze nja kukola nga Kato bwe yandikoze, ne bwe mutulekamu bana nga twogera ffekka tujja kwogera naffe. Nsaba mubawo omukisa kuba buli omu tetumanyi kimuli ku mutima. Omuntu ayinza okuwatuka wano n'aga nti yanteresa miliyoni 60 zizino nze nazo nga tumuwadde mukisa kukola ki? Ngenda kukwata obuzindaalo buno buli omu eddakiika emu, ate mujja kutugumiikiriza basheya baffe bano bazituuse kuba njagala Katono yaŋŋamba nja kukola amawulire nga nfudde. Oyo Kafeero teyakola amawulire, kaagakole awumula ng'akooyeemu ng'ova wali ku paleeti nga bala bayingira. Nsaba ntandikire eno omukono gwange ogwa ddyo. Right Honorable Kato nsaasira kantandikire wano. You can speak in English, just introduce yourself and the constituency.
Thank you very much, my colleague Honorable Nsereka. I am called Aleru Tom as a Member of Parliament for Westmoor County, that's fall in the West Nile. I'm here because I've been associating with the Honorable Kato. We are all footballers for the parliamentary team. Not only that, I am a Muko of Kato, and our daughter is there called Morini Moriko. Morini Standard, that's what the mother is called Bipres Nakalema from Chiabakuza, Masaka. That's why I'm here. Thank you very much. Bana ebigambo by'okwogera bitono. Omugenzi Katono namwagana ku Martin Road ngate nga balina omugenzi Miriam Tabingwa, Sam Kagoda n'omugenzi Honorable Moses Kintu. Twafuuka ba directors ba Black Pearls. Twakola Uganda Arts Foundation nga we are critics ni Captain Kawesa Bigali Buganda nga tutendeka einuma wa stage n'okulinga mu scripts n'okurecruiting aba actors ebyaliwo nebaza DPC Kisubi yatuyamba okutoola abaana bano n'enkomera baina bazaana divided family bayakola sente eningi ayi teyabagaba awo obusungu bwe bwatandikira bwe bakola ekibiina ekirumuka mu Black Pearls. I was their first chief guest mu kafubutuko gale o prisoners mess. Twatambula tuti omugenzi Kato mu banakatemba ab'omu Kampala bonabona neyanzikira ku baba wange wali wamukaaga mundogera yaife yateraga naye taata wabatema naye yefisafisa alaba Saturday tugenda kola sente. Kato olwama yasaza musho yaindeeka zigenda ibiri kikulu iganga twazika baba namusasula ntya kitono namwe afizi endasooka n'okubona Professor Mbowa okumukoba nti ono tajja kusoma Luzungu ayenda kusoma music, dance and drama n'agema omufaliso gwange gwe nakozesanga mu North Coast nibulangiti ne sente entonotono yange. Ekyasembayo mama Nalongo bwe yafa nali nakava Arusha mu workshop nga nina $7 sanduuku eyasooka tiyajjamu mama. Twagula sanduuku ey'okubiri tiyajjamu mama. Twayeta kapenta ayiye sanduuku ya Nalongo twajja twamuziika enkozi yakati batema wenfanga ne bwotonziikanga nsuumazi omaze okuziika Nalongo kiwe wenajja okuziika ku baba ate neero oyongedde kati nze nkubuulira kyali nvaako engalo ez'awamu batwaniriza Right Honorable Prime Minister.